Ngera munango nabadde ali mu Uganda ngabadde chaliwe nnyo nga womanyi twamulabako sofa by the way no mwana ina ba celebrities abasinga mikwano gya Susan Mbeki okimanyi ekyo wali wono ono muzanyi wa basketball atuvaako Kobe Bryant yes yali chaliwe nnyo yakaba amaziga Susan Mbeki yakaba nnyo yakaba ku nsonga eyo twagamba Susan Mbeki tazalirawo olubuto olutanatuuka ennaku yamuluma Susan Mbeki naye ate ku luno yategeezezza nti atona afudde abadde sukawo ekisooka muna Uganda nze naye ngamba Susan Mbeki we yatugambye n'atugamba munawe nogola baba nanga badde sina mu Africa mu Africa mwana waffe wa wano era n'atugamba bana nze numiddwa nnyo wano wendi nze Susan Mbeki baby mama sikyategeera byendiko yakabya muna Uganda olwafudde kyasinze omuluma muna Uganda okufa nga atabadde serebu nga ye ebintu ebityo bimanyi naawe Katufune Susan Mbeki waffe. Waliddwako omuntu waffe omulungi omwagalwa waffe yatuvudde ku maaso bannaye mukama mumuze kisa. Ogawona omukulu wa Wakanda Forever. Oyo bamuyita Chadi. Gwe walisala nako? Ye Chadi. Kambuuze. Chadi wamulaba ddi? Chadi mumanyi. Muzanyi wa firimu muna Uganda oyo. Ye Chadi muna Uganda. Lwaki abantu balowooza nti n'ebintu bino obuukira bibuukire? Abantu kye batamanyi. Nze nange mbimanyi. Abantu mbalaba bamiitingo yo Chadi kati Chadi mumanyi. Chadi muna Uganda. Chadi muna Uganda yazanya firimu bagiyita Uganda Forever. Si Wakanda. Uganda Forever. Kyokikira mu firimu eyo. Ekyo tagenda kwerabira ku nze kyenzijukira Chadi muna Uganda era nalabye obufaananyi nga buyitiŋŋana ne ŋŋamba yiji ono omusajja mumanyi ne ŋŋamba ono omusajja mumanyi nina we namulaba ngenda okwetegereza nga ye Chadi wabula bannaye ekyo kyekifaananyi simanyi yakikoze naye nze kye neekakasa Chadi muna Uganda Chadi waawana ewaka Chadi mbadde mwagala Chadi yannumye Katankabye Chadi muna Uganda ate manyi wali omwana yayimba Wakanda Uganda agambye yayimba ko simanyi yakoleho ne filmu ya Uganda kale but I want to Uganda Forever we have BBS mukwongera okuba nti tubawe ebyenjawulo ebyakabi. There is a new show gye tusumuludde gye bayita Sumulula okuli mwana muwala omulonje Dana Nabatanzi with Seimo Kawalata omubwati. In this show mujaberanga mu highlights of what we are going to be showing you amawulire just ebimu kwebyo so that you anticipate you know so much musheno so kale byebimu kwebyo ate nga Diana yabategezeza abo mujja kwekwatanga bu video mugambe woli yetaze ku mulimo osobola okasindika ne bakazanya ku show yemu nosaba ku mulimo omuntu bulijjo gwe wegomba okumitinga osomuwaka audio nomugambe nze sikulabangako naye nandyagadde nkusange kale katuddemu tukole ku sente small time mukama nayamba ne pose the diaper bateeka mu sente tukomewo okay fetulemerako tubuna obufo tetuziyizibwa sha tewali kitulemesa